Ese waneno kwekubira mulanga nsusa okujogebwa okumanyiiribwa nga balina mukyala we Namutebijjowe. Ekimala ekindeese saalivudde. Breaking news ebya Alien Skin wali eri hakufangon Forest ne mukyala we omukulu byongedde ddala okubeera nga bitabuka. Mulowooza ate talese abasirikale ayagala baana be wamu n'obuyambi. Vidiyo yonna ngikuletedde mu maaso awo ogenda kubanga ogyerabirako. Ate ne Alien Skin hadduse batya obutambi mbulina naye nga tetunagendayo. Mbadde nsaba ogimpereka like vidiyo eno ebirengesa otambula etukera bonna banjagadde okumanya kweno information ddala timu muchala Alien Skin wa muite mu timu muchala mukulu wamu ne timu Alien Skin. Njagala mu comment section kuli ku side yano nakulwalelo nga benkugambye omukyalo ibambe avuddeyo ne kubira omulanga ono mukyala yani yoyo gwe mulaba wali omwana amanyikidwa nga Champion Tenna muzinga mu mulaba nga Alien Skin amuteka mu video zinjawulo ayina n'oluyimba lwe yamukompozingira oyo ye mama w'oyo mwana era agamba ntino banange Alien Skin ayagala asigaza abaana ate ye bamugobewo, which she's not going to allow right now. Njagala mu comment section gwe okubeera no mukazi okola ki oleka abaana ne babeera ne Alien Skin gwe nogenda notandika okuyiya obulamu bwo oba okiriza Alien Skin nakuwa abaana bo natandika okuba obuyambi ku mabbali ogenda kubutubulira ku side yo oyinza okolawo ki sokola byakatambi omukyala nga yekubira omulanga amala kuletera Alien Skin. Tata abaana bange bamuyita Murana Patrick aka Alien Skin. Abangi gwe mumanyi omuyimbi w'eggwanga nga nze kuwawaabira nsonga nina obuzibu nze nganze ndi mukyala muzadde naye empisibwamu si ya mulembe nkubibwa nchunyizibwa mu maka agange nze omukazi ow'abaana 3 yakeera enkyali nzaala abaana 3 balamba mmaze naye emyaka 9. First born wange ali myaka 7, addirira ali mu myaka 5, omulala ali myaka 2 n'ekitundu. Ngera ekindeese waneno kwekubira mulanga nsusa okujogebwa okumanyiiribwa nga balina mukyala we Namutebijjowe. Ekimala ekindeese saalivuddeyo naye ekindeese okuvaayo nkubibwa mbonyaabonyezebwa mu maka wali eri siweebwa kitiibwa. Abaana bange bakyali bato nnyo okubalekawo basuulawo. Abaana tewali mwana yatuuse kuva ku nnyina we. Naye ku budde buneeno baabandesezaawo abaana bange omusajja n'ankubakuba bubi nnyo n'okungoba nangoba ssaawa 6 gwa kiro mbakugwa ku bantu ne bantemuloba ne bantematema kiki yaligambye bakadde bange. Maze ebbanga mbonaabona lwakuba mbaddeyo eyo nga nsiriikiridde nga sirina kyakukola. Mujja wange n'amanyiira baatuteeka mu nnyumba emu nchunyizibwa mbonaabona. Omusajja tafaayo yeekubira ludda lumu alaga nti oli owokubiri ye buli kimu. Ankubidde mu maaso ga nazaala wange, mu maaso g'abaana bange, mu maaso ga buli omu yenna ku bavubuka abali awo ku Fangoni. Mpulira nange embeera nnyigiriza ngikooye nensalawo nsitukiremu neekubira omulanga era nga njagala nzirizibwa abaana bange bato nnyo. N'abaana yabakugyeko ng'akuwa nsonga ki? Abaana bange yabanzigyeko agamba kimu nti sobola labirira abaana bange. Ng'ate mubeera mwenna? Ya tubeera ffenna naye yafuna omukazi omulala nze yanteeka wali nga kifaananyi era weewatyawo we tubadde buli kimu awulirira mwoli. Omukazi owokubiri gwe yaleeta sinaawo mirembe waka nange nenedduukira neŋŋamba nsaba neekubira omulanga bannaaye abaana bange naye babampa ye simuyinaako buzibu wadde mbafuna abakyala bawulira baayagala naye ampa abaana bange nfune wembeera nabo so abakkiriza beera na mukyala mulala. Alina abakyala abalala baleeta ewaka oba muliwo babiri? Abayina basomba n'aleeta ne bamala ne bagenda. Naye nga
sigala wemuli abaweebyo abalabiri ebyo nno nga tubitadde ku mabbali ebya Alin Skin ne mukyala we omukulu ate mulowooza Joyce Baagala aba NRM tabamwefuulidde anti mumumanyi abadde tasetolinga nga buli kaseera abeera abuukira ono n'olya ate n'empuuga bannange njagala kumenya mu comment section Joyce Baagala tumukomyewo oba nedda gwatana subscribe ate nyonga n'okujjukiza Haji Abudu akugamba nti gwolina ng'olina n'ebizibu tokkiriza kufa n'ebizibu byo namba eryawo esimbyeyo 156 somukubirako nakubeera nga kuyamba ku bizibu byonna akozesa aduwa takozesa bikolwa bya kitooga basinga wedda bakimbuuza ekyo namba ziryawo sokola bakatambi kano nga omukulu Calvin Kayanja omunaba NRM balala nga bagezaako kubeera nga besamba Joyce Baagala. Leero kambeereko ku saidi ya Bobi Wine Baagala mwewummuzeeko banga kiri omaze nga tolinnya ku kibiina lwaki mwagala okukozesa abantu oyagala kakasa nsi nti munnoowo mpuuga talina maanyi gakuyisa mu kalulu ayagala obwa pulezidenti talina maanyi gakuleeta ku bwa MP olina kuddayo bulijjo gy'otakiika osabe kakaadi Baagala wejjanjaba akasagazi k'ebyobufuzi owummulye olirya n'obutwa kyekikuzunza kyekikuzunza ebbanga ly'omaze nga tolinnya ku nuupu mu nkiiko tobaayo mu ntegeka za nuupu tobaayo kyekikuzunza okunona kaadi okyali wa nuupu lwaki munoonya ku bantu entalo lwaki munoonya ku bantu entondo omwana bwe muba mwamukozesa n'abawa kaadi ne muyitamu ne mutuukiriza ebigendererwa byammwe lwaki temuwummula Baagala twakusiima wayimirira ne mukwano gw'ompuuga yimirira naye bino bye mulimu ebyokwerabisa ojustifyinga nti mpuuga talina namaanyi gakuleeta ku bw'MP naye ng'ate ayagala bwa pulezidenti kirabika mwakitegedde nti mwatomera kubanze nabagamba wano mpuuga tasobola kusurvivinga watali Bobi Wine oyo finito abo baali baagwa dda mu byobufuzi Bobi Wine yabazza twali twabasiibula dda asajja ab'obusuuti abo abeesiba ku Mmengo buli kimu Mmengo ow'ekitiibwa abo twali twabagoba abo twali twabawa ebisanja ebibamala ne bakolerera famire zaabwe nga twabasiibula Bobi Wine gwe yatuddiza ekizibu kati Baagala wummula noonya gye bajjanjabira akasagazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.